ne tugenda mu kulonda ne bayiwa akalulu saha n'asookayo bebekulu n'amujerega nti kutosobola tufuga ne saha n'amugamba ulizaakayo byonna bibaddewo but today Cindy fina masanyalaze ne cabinet yaabwe bavuddeyo ne bagamba wayi nga mukyetekateeka ebyokulonda ate omeina ogenda mu maaso nakuwangula n'okaya n'akalulu sikalidde mbadde nkulembera bulungi nnyo ne mugamba mwagala kulonda kati muyimiriza akalulu kati umatebeeko nabyekola ng'akalulu tekannabaawo tebannategeera naddulwe kalibaawo so it's on that note that olunaku lwaleero Cindy and the bazzemu ne bategeeza nga bwagenda okugira ayongerayo ekibiina paka okulondera we kulibaayo fiina masanyalaze coincident jukira Cindy ne bafiina babadde ne issues ez'okubba empapula nsize naye leero batudde ne bakkiriziganya Cindy yakitegeera empapula oli yali anoonya ebibye ye sekuritale kale kwegamba byonna babyogeddeko kagamba engeri gyafuusa omukulembeze balina okukolegana bategula kacya abaana omanyi bagamba buli we beekwata kusa naye kyonna kyekiri we've gotten this story katusoke tulabe ebibadde ku Uma offices. Elections zaali managed n'abakulu baffe naye okuva olwo zafeiringa emirundi ebiri naye UNCC ne NCF bayita executive committee eno ebadde eri mu kwogeraganya ne Jeff Ecomont chairman wa electoral committee okulaba batine bakyependa okuddamu okola okulonda okuddako. Leero tubadde ku press conference okulangira nti offices za Uma ziri open again nga bwomanyi nti twatandika election process tuba tetuli mu office kati nga tuli bwekimu kiri mu bbanga tetutegeera kyekigenda mu maaso office n'okusigala ng'etambula kuba industry nene office enkulu tesobola kubanga nga terimu muntu atuddemu so executive ekomyewo okuva ku president secretary vice treasurer bonna nga bamanyi executive bakomyewo munda tukwasaganye ekintu mpaka elections ziddemu simanyi bbanga lyetugenda okumala because nga bwemumanyi nti ekyatulemeseza kiri nti abantu ba regions badde balabye dda tekiri fair kukola elections wano Kampala kati ekintu kyokola elections all over the country okubaleeta wano kigenda kutwala ssente nnyingi zetutalina nga Uma so tutandise process ey'okulobinga okusaba bapatina baffe ne baweerwisha okutuweeza ssente okusobozesa elections zibeere ennungi kati tusobola kuwa answer leero nti no kigenda twala wiiki bbiri oba mwaka oba kisimanyi kino kiri constitutional kyokoze ekyagamba you come back kyetukoze kiri absolute in the law kiri constitutional kiri mateeka nti there is no organization esobola okuhandinga over nti electoral commission ye running association ekyo tekibangawoko omukulembeze asigala mukulembeze mpaka ng'omulala akoze ki ayingidde office n'ahandinga over then omulala n'atandikira okwo abayimbi bangi bakutrustinga era bakyakuti nze sifunye buzibu ne fiina at all personally bwe tubanga turunning ebintu bya Uma because outside of Uma me and Fina have very little that engeri gye tukwatagana naye nga mu Uma ne issues eza Uma sinnamufunamu kibuzibu nenze nga njogera ne ba artist nga mbagamba obanga olina obuzibu ne Fina ng'olowooza kyononera Uma jangu mu office mu butonde jangu twogerere mu office otubulire nti official ekyaffectinga bwe kiti because obanga biyitira mu ŋŋambo nti oba Fina alina gwe yavuma mu katale oba timpa example tebikwatagana naki na Uma so as Uma tetumuyinaako buzibu mpozi abalala according to the law of Uganda olina freedom associating ne freedom disassociating so oba oyagala you can be part of Uma bwoba toyagala tusobola kwekakako you can leave Uma wona wokuze ki bw'osaliddewo. We are taking over the office according to our constitution. It has nothing to do with blackmailing them oba okubayitako no elections on we have to carrying out elections. They just have to be done the right way. Abantu betwalekera elections kibalemye so far they have failed to handle elections. So executive committee etegera Uma which has been working with Uma for the last 2 years nze wembadde tuzemo tulamu ntebe tukikwasaganya the way we are supposed to do it. So njagala kuzamba amaanyi bonna ba candidate kino tekiriwo kubalemesa. By the way kyonna ekikolebwa kati kifu kusaidia Uma bofena ba musicians siwe batoye bafugwa tutangaze ba musicians tebalinganga electrical college z'abantu abalala musician okufuna omuntu gwanaawe ekitiibwa
ateekwa okuba nga ayise mu bigere ebyokubonaabona. Pulezidenti waffe omutuufu eyali badde omutuufu abantu bana gwe baali fukaamiridde bamuyita Moses Matovu owa Frigo Band. Lwaki Matovu? Kubanga Matovu abaddewo emyaka 4 kumpi myaka 5 ng'ali mu Afrigo Band eyo nga abantu balina discipline. Walawuliddeko omuyimbi wa Afrigo yenayina nga bamwogerako ekintu kyonna n'abayimbi tebafugika nanti kyekyo naye Matovu alina amagezi agabafuga tasobola kwesimbawo olw'ensonga ati akulemberwa experience takulemberwa nti kwakubye hiti ekyo nooba okyagala otya kulemberwa experience anti oyo muzibu nnyo okufuga. So sinda zezimu ku doctrine ezibu ennyo okufuga mu ggwanga kubanga oba ofuga abantu abagezi abeereere ofuga abantu ba celebrity ofuga abantu abalina ego empitirivu ofuga abantu abalina amaanyi amayitirivu. So sinda ali mu kifo kikyamu ne bano bakingisa abeesimba ku bwa president nanti Kasaba aleeta ebyo but my idea yali badde ba artist abanene ne batuula awantu ne beggalirawo ne bavayo ne leader waffe. 3, 2, 1. Okay. Mukulikeyo omwe bali kubanga ate muchekumidde kwa 360 kawunye mu program tabagabye tugenda kuba wange kisinga Crema de la Crema wabula ate kusonga zezimu atulabye ensonga za umma zozo yongedde okubanga zitabuka Jackson abantu abenjawo babuddeyo. I know Sindi abamune tsigala natugamba naye lwaki Fina tewesonyiwa banno. A lot of people have been complaining about Fina tugamba Fina gwe tonyiga ko tosobola gamba nti kati kamba veke ebintu byamwe bigwe sisobola kubibalekera abantu abamu tulina obusungu man embagamba anze mbivudde mu sijja kukola birungi nga bakumunda bawo.